Abegwanyiza ebifo okuva mu gavumenti z'ebitundu ku disitulikiti ez'enjawulo n'ebibuga basuze bulindaalo okulondebwa olunaku olw'enkya. Bakansala ab'enjawulo mu kibuga ekikulu Kampala tubasanze bali mu keetalo okulaba nga batuuka olunaku olw'enkya nga buli kimu kiwedde. Abo be tusobodde okutuukirira omuli abava mu Kawempe, Lubaga ne Makindye, buli omu abadde yeewera nga bw'alina obuwanguzi. Obuwanguzi bw'enkya mbwetegekedde n'abantu bange ab'ekitundu kyonna ekya Kawempe n'ey'Amaserengeta. Ebyaddala bwe tuba tutunuulira toyina bw'oyinza kutuuka ku buwanguzi ng'abantu tokoze nabo. Tubadde tweteekateeka, tubadde tukubye campaign tukuyeza abantu. Abamu tubadde mu kalulu kumala mwaka. Abalala babaddemu myezi biki naye tunoonyeza akalulu tutambudde tukoze buli kimu. Era tukimanyi nti abantu batulinamu essuubi, abantu batwagala era bagenda kutulonda. Talaaze amaze emyezi ennaku n'essaawa nga ndi mu bantu ba Kawempe North 1 emiruka eno kuli Kyebando Kikaaya Kanyanya ne Komamboga nga mbasaba oba oliawo okubaweereza ku City Hall. Bano bonna amaanyi basinze kugateeka ku kukuuma kalulu kaabwe. Wonna neteekawo abakuuma babiri neteekawo ne basupervisor abeetalaawo ne tubaako ne kuzitaaga ne appointment letter zonna twamaze eddo zibawa. Tuteeseteese bulungi nnyo. Maze okweteekateeka okulaba nti buli polling station nfuna ba polling agents abagenda okubeerako. Era abantu bange bonna bamalirivu. Ekyokugamba leero nti twamaliriza obbasomesa. Kati wano tulimu okukola organization tugenda kubatambuza tutya batuukawo batya ku polling stations zaabwe bafuna entegeka ey'emmere batya. Judith Nalukwago eyeesimbyewo ku kya kansala omukyalo ow'e Makindye ne Shamimu Nambassa eyeesimbyewo ku ky'omubaka omukyalo owa Kawempe South bo bagamba essira balitadde ku kyakukuuma mpapula okuteekebwa ebivudde mu kulonda ezimanyiddwa nga DRA forms. Era ng'abantu abamu kubanga ebalaba ekyo kyagenda mu maaso DRA forms ali zitambulira mu mpale na Mbuleega. You can imagine ekifo kye twali tulowooza nti kiri safe. Era naffe tuli ready oba zitambulira mu Buleega oba zitambulira mu mpale zijja kutambuliramu kubanga tukimanyi kati Kitale Center tekyali safe. Ng'ebimu bagaana okusiiringa boxes ezo ezigenderamu obululu obuvudde ku polling station. So twagenza osanga nga bino bye bajja wano bwe baba tebabisiirinze batuuka eri ne bafuna chance ekola ki ebikyusa. So tetwasookeddeko kugamba ba agenti baffe mubeere nga muli beegendereza togga ku polling station paka nga presiding officer amaliriza okusiiringa envelope erimu DRA form amaliriza okusiiringa box. Okutya kwe balina nti enneeyisa y'ab'ebyokwerinda mu kalulu k'obwa pulezidenti n'ababaka ba paalamenti okwaliwo sabbiiti ewedde kyandiremesa abalonzi okwenyigira mu kulonda. Abantu bagwamu amaanyi. Kati twayisizaamu jo drives ne kati leero tumanyi nti abantu baffe osanga bakkiriza bagenda kujja bajje batulonde. Bwe tusanze ate abasinga ku byava mu kalulu k'obwa pulezidenti ne ba MP byabamalamu amaanyi. Ssaawa zino nagenza okuddamu ottambula okubuuza ku bantu nga bali bakugamba tulondera ki kubanga be tulonda si be balangirira. Wabula emivuyo egyetobekera mu kalulu kano kyabadde kyakuyiga gye bali. Ffe nga bannayuganda oba abakandidate abali mu kana akalulu bwe tunaagenda ku MUBS gye batadde Kitale Center ne tulaba nga ba NRM babakkiriza okuyingiza abantu abalala batali ababiri naffe tujja kuyingiza abaffe ku mpaka tetugenda kukkiriza jjogo lyaliwo ekkololo libeerere ne ku MUBS. Ekituufu kiri nti akalulu akawedde ak'ababaka ba Parliament ne ba President katuyigiriza ekintu kingi olw'ensonga nti wagenza okwesanga akutte ekyokutaano ate akulembedde n'obululu bungi ku Kitale Center. Ekyo nno affe nga bakandidate abasigadde eno kyatuleetedde okwetegeka si kwetegekera ku ground wokka wabula ne ku Kitale Center. Okusinziira nti ke kakiiko ke kamu ke twalaba nga kakola byonna bye kaakola naye ate tekitumalaamu nti tukiveeko. Luno tuli mu lutalo tulina we tugenda okuwangula tulina we bagenda otubba naye nga tulina sigala nga tukushinga ng'era tukyabanja. Baweze eri abo abateeseteese okuzannyira ku buwanguzi bwabwe nti balye kamanye ng'akoza n'owebbwa. Omuntu yenna anaakwata mu kalulu k'abagonze enkya gweve ewuwo nga famire ogisiibudde kubanga obuwanguzi bw'abantu tugenda kukkiriza buzannyiramu. Sisuubira nti Luwemba nga ngenze wali ku Kitale Center waliwo omuntu yenna ayinza okukwata mu kalulu ka Luwemba era bw'anaabaayo kikusaba busabi
togezaako okulaba nti okwata mu kalulu ka Luwemba. Waliwo eri ba Jaden bajja buzi munnange olw'okuba abadde tanoonya kalulu bakabbire ku polling station bakabbire ku tallying center. Muganda wange tokigeza era gwe atunulidde okubba akalulu ka Katongole kugamba ebigambo bino eyo basime nti wadde ng'ogwabwe bagukoze balina bye bakubiriza akakiiko k'ebyokulonda n'abakuumaddembe. Kyenyinza okusaba by'ebitongole by'okwerinda okulaba nti games ezaazanyibwa mu kalulu akawedde abantu babaleke balonde. Obwaka bwe nnina eri akakiiko k'ebyokulonda timukolera ggwanga mukolera bannayuganda temukolera muntu temukolera bantu bassekinoomu. Saba wabeewo obwerufu n'amazima okugatta obululu bagonza we n'abampangudde bannangirire ne baoponenti bakkirize nti bagonza atuwangudde muki ku mazima n'obwesimbu. Eri abalonzi babakubiriza obuteesulubabba kulonda kuno kuba obuweereza kwe butandikira. Ebizibu by'abantu nnyumba ku nnyumba content tuyina mungi nga gavumenti esobodde kutuukayo kati ffe bakansala ffe tugenda okukumaakuma abantu abo. Mujje nkya mu bungi musingeko n'abajja luli ku president ne kwa MP mujje mulonde kuba kansala abeera naawe kansala yawangala naawe Lord Mayor yawangala naawe yamanye emyala gyo. Okusinziira ku kalulu akaggwa ak'omwaka 2021 ku bakansala 44 abalondebwa obutereevu n'abo ab'abakyala abakiika ku Kampala Capital City Authority ekibiina ki Nuupu kyeriisa enkuuli nga 44 kyawangulako 41 ku bo ng'ekirindiriddwa kwe kulaba enkya bwe kinaabeera. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.